bw'okwata obutemu n'obusembereza ku bannaddiini oba oli kuwabya abantu ba Uganda. Genda mpola nkute mu kazindaalo kamu. Wulira si gwe moderator, si gwe nkyazize wano. Si gwe nkyazize wano. Si gwe nannyini mulamwa. Mbuuzizza bwe muleeta ssaawa zino. Bwe muleeta ssaawa zino. Wulira genda mpola. Bwe muleeta ssaawa zino ne mukompeyalinga obutemu obuba bwetaagisa okunoonyereza ng'ate bali kunoonyereza ng'era bwe batugamba bulijjo nti tuli kunoonyereza n'obugattamu bannaddiini nti bapasita banne kati oba olinga adaivatinga nti bapasita banne be bategedde ku buzibu bwe yafunye kinjagadde nsooke mmenyewo kyoke tudde ku kibuuzo kyokoze eki kati abo oba onoonya second suspect eyakoze eki bw'obuuza ekintu ekyabuuziddwa nti ŋŋambye kiri mu layini y'abakulu ba NUP kye bali okubuuza era kifolowinze ne ku TV nga madamu Beti Namboze ali kibuuza twewuunyiza Beti Namboze gundi Bugingo okufuna obuzibu ne tulabawo Balamu ne tulabawo simanyi na Gashumba ne tulabawo nani ne tetwalabyeko ba pastors kati odaivatinga ki information simanyi kyendi okwogera njogera mayindi yo njogera mayindi yange kakati Mr. Bosco nze siri ku mulamwa gwo ate nze mmanyi bulungi nti programu gye tuliko eno ye programu gye tusanze ku menza eya moderator si bwe guli kati gwoba oyogedde ebibyo mbaani n'okumenyawo endowooza gye mwagala okudaivatinga information eyabadde mu butemu batemudde Pastor Bugingo gaddiwe n'akola ki n'afa ye n'asimatuka era abalina ensonga zaabwe ne Bugingo olw'ebigambo byayogera bali kubuuza lwaki ono yafudde ono n'atafa kati goyinza okuŋŋamba nti mu accident ey'okuttibwa eyali ya mukama waffe Minister of Works gundi Katumba Wamala batagetinga muwala oba batagetinga ye bwaba simatuse owo Katonda yaba amutaasizza okufa kwe kati moderator leka ngende ku mulamwa gw'omuziza ali mu kuwandowooza ati ali kugamba agambe ati yali kwebuuza lwaki Bugingo teyafudde bodyguard n'afa kubanga teri akyogera era bawo obudde bwamwe leka kansaasuka guse point ye muganda wange protection yeyo njagadde naye kambuulire abatuwuliriza nti Uganda gye tulimu kati ekikoleddwa ku Pastor Bugingo si kye kisoose mu Uganda bino ebintu tubirabye mu bantu ba mirundi ebiri badde tetufunangayo pastor afuna attack nga bw'olaba Pastor Bugingo tubadde tetulabangako statements eziva mu Minister Otafiire kasookedde ebizibu by'okutta abantu bibize bireero twebuuza lwaki leero buli kiripu media gye tuligendako eri kulaga nti abantu okufa kwa Bugingo manya okufa kwa ataka yakoleddwa ku motoka ye biri kulaga nti biruke oba bipange abali okuzanya ki abali ku media kati awo tugambira nti awo kiba kibuuzaabuuza obujulizi oba kituwongera obujulizi
Yaba kugoba ali mu kunongereza. Mistake. Eyo yataka yabaddewo. Kate statement eyogerwa nayo nekyuka. So guli nti tufunye ataka. Ate nze nengoba abatemu batomere. Siwe kiri? Omaze okubona. Kuye masaso wonye. Mukuduka noddamu amagezi luvanyuma. Nogobo lwakulese. Nofuna amagezi atoluki luvanyuma. Nogamba leka ntwale omuti. Owe mundu gogoba. Kati ffe tugamba mukufa mu bizibu omwami ono byeyafunye. Nti police ekola ogwayo. Tongole ebikesi bikola ogwayo. Soka ne statement yotafiire teyagikoze ng'akozesa experience ya security gwe yasoma. Oba n'ensiko gye yalwana. Wabula yakikozesezza mu kwewuunya engeri ebintu gye byakoleddwamu. Saawa eno gwe toyinza kuba masasi. Wakiri ogamba nti bankubye amasasi nesigala nga nvuga emmotoka. Ngenda. Naye abantu bakukubidde amasasi mu mbiriizi z'emmotoka. Ku mabbali. Kitegeeza oba oyongeramu supiidi, oba mutomere kiti, oba mutomere ennyumba, oba mufuna chance n'oyongera mugenda. Naale toyinza kudda ku magezi ag'okugoba omutemu. Kati nzaawo we nagambidde mu kumanya kwange ne manya nti kijja kuyambako okukola interrogation pastor ne security. So ekiri okuyamba abana Uganda. Nze nga sinatunuulira Bugingo ayogera ki, Bugingo ali ki, omuntu yenna ayogera mind ye. Bw'obeerayo ng'omunaddiini n'ogamba nze ndi wa Bobi Wine. Lwakwa tulaba abantu ababeera ne Bobi Wine nga banaddiini. Nze mbeera wa Museveni. Nze ndi wa Muhoozi. Okitegeera? Naffe olowinzeeko ebintu ebimu ku incidence eno yabaddewo. Ffe kye twagala ng'omunayuganda wenna, oba oli wa NRM, oba oli wa FDC, oba oli wa NUP, oba oli wa ki, kasa wabeerawo ekintu kita bantu kyonna tukitunuulire tukikusyoninge. Lwaki embeera eno yeeyongedde okugenda mu maaso? Kibadde mu basiraamu kati kitandinze kize ku bapasita. Toyinza kuŋŋamba nti NUP erina kyemanyi ku ekyo bulwakuba entalo ze ziri wakati we ne bapasita banne ne NUP. Abasirikale ba NUP n'emmundu za NUP zo zibeera mu stowage.